Wowulirira bino pulesa kawedde mudda ono akedde kuteekebwa ku bbaasi zigenda butabika. Fenga babadde bamanyi pulesa tetubyewuunya nnyo. Buli mwezi gwa kubiri okutuuka ogwokuna alina ekimwambala. Omuvubuka ono bw'oba omwetegerezza n'omutuukirira mu biseera bye eby'eddembe nga talina kizibu kino kitawaanya bulamu bwe, musajja mugezi, musajja muyivu, naye kyonna ekimutawaanya pulesa yeetaaga kusabira. Ayinza okuba nga bamugaba mu kika ekikyamu, ayinza okuba nga alina bye yasobya oba waliwo ebitateredde mu nsonga zaabwe eza lubaale mu kika. Neebuuza bapasita bakuno abasamize abeeranga inti boogera ne Katonda oba balina amaanyi ag'enjawulo okuwonya eddalu n'okutereeza obulamu bw'abantu muliriddawa. Abasumba mugamba nti mukola ebyamagero ku abo be tutamanyi. Omwana ono mumulaba yeetaaga kuyambibwa. Omwana omugezi, omwana omuyivu alina ekimwambala buli mwezi gwa kubiri okutuuka ogwokuna abeera ku njegere na miguwa. Fabaze bamulaba ebbanga eddene. So pressure ge amawulire agamuliko simusabira bubi, musabira mirembe. Nammwe mwenna mbakowoola abali eyo abakuba obulango mu kuwonya eddalu, okusirisa endusu, okuziba endusu n'ebirala, mudduukirire omuvubuka ono. Muleke okweferera eyo mu makyaki. Baseeka mbawulira mubeera eyo mu mizikiti nti obubaani bukola okufa. Omwana ono yeetaaga buyambi. Fe abamumanyi era mujjukira n'omusango gwe bagoba wakati we n'emmengo. Era ekyagumugobya okyagobya omusango ogwo kuba nti pulesa mulalu n'empapula azirina. So si birungi kubanga tetukifunamu omuvubuka ng'oyo okubeera butabika ku maanyi n'obuyivu n'obugezi bwaliko pulesa. Yandibadde mu offices ng'ayamba ggwanga, yandibadde mu community ng'ayongera ku ggwanga Uganda. Amateeka geewuunyisa. Mukimanyi nti eyassa omwana ono talina musango. Era bw'anaaba ne baalooya abalungi, famire y'omwana ono gwe basse egenda kubaliyirira ku lwa damages n'okuleepinga muwala we. Calvin Kayanja mba nkusazeeko. Muli mu sympathy naye mu bitabo eby'amateeka nga bakukwatidde mu nnyumba nga weekakaatise ku mwana omuto ow'emyaka 14 mu nnyumba y'omusajja oba okoze trespass ekyokubiri oba oli ku leepu, omuntu yenna waddembe okukwetaasaako mu ngeri yonna. Kategeerekese abavubuka abagenda basaatuuka mu mayumba g'abasajja, mu nnyumba z'abazadde b'abaana bemukwana, ne kakutanda n'ogirinnyamu bwe singa omuzadde akwekanga nga teyakuinvitinze teyakuyise mu makaago n'akukuba n'akutta, famire ye beeyina okumuleyiira emusasulire n'obudde bwakwononeddeko. Omanyi nga bw'osanga omubbi mu njuuyo n'omwekanga kasita omusinza amaanyi n'omutta, poliisi ekitwala nti wabadde omwetaasaako. Kati omusajja yasanze omusajja ku muwala we atanneetuuka mu makaage. Mbabuulira mugenda kufiira bwerere, obwenzi mu buteekemu amagezi. Kasita ofuna obwongo obwenda oba wenkana atya oba wenkana otya, beeramu amagezi agatagenda mu nnyumba ya muntu. Mulekeraawo okujooga abantu, mulekeraawo okujooga abasajja, mulekeraawo okujooga abazadde. Kyekikutwala mu nnyumba y'omuntu okabasanyizeeyo muwala we. Ddala bw'aba yabadde amukwata ng'omuzadde ekyamumussizza ddala kumutaawuluza ku muwala we. Omuzadde ono agenda kuwangula omusango nga bwe ndaba ebintu, era Calvin Kayanja singa mbadde maze LDC guno mbadde nguyimiriramu. Nga bw'onaasanga omuntu mu njuuyo ngaze kubba n'omwetaasaako, kitwale nti wamusanze akwata muwala wo. Era guno omusango omusajja ono agenda kuguwangula ne famire emuliyirire okumumalira obudde. Ayagala okugenda ebweru kwata pen n'olupapula, neetaaga abaana ab'obulenzi 150. Guno omukisa gwa Ramanzani ka input katono mugenda kuba mukola Dubai salary $1,200,000 bakulisa bakusuza bakujjanjaba mulongoosa mu gaali ya mukka ku metro ku stations ne ku offices. Mugenda kuba mukola ne moya houses namwe abasobola okulongoosa ku bisaawe noonyaako ku noti 7762525 oba noti 7465418 ogenda kuba onfuna butereevu.